Kale, menu ya leero tuguse. Liri puzzle ebintu byongedde okubanga bimutabukira. We buwungeredde olwaleero nga at least tusobodde okuzuula ne tufuna ekituufu. Olutalo lwa liri puzzle terwavudde wali ku Hajati Namyalo kumupangisa mutwala mubende kukuyimba ku kasikinga enkya mukolo gwa NRM ogwa mefuga gabagemi akasatu mu omwenda. Era nafubye nnyo okunoonya n'entegeera ani yavuma liri puzzle. Waliyo ka video konna akalaga omuntu w'enkyukakyuka eyagezaako okwatakinga liri puzzle. Nengende amaaso n'okusima n'okunoonya ku biki bye naakuleetera mu menu ya leero ng'ekituufu liri puzzle era naye akyogedde oluvannyuma wano olweggulo ne wenkoledde programu eno liri puzzle ng'ali live ku TikTok account ye naye kugenda ku TikTok ayina kwasoose ku Facebook ayina kyayogedde ne kikonfaminga research gwenkoze olwaleero kati ngenda bikuwa mu menu yaffe y'olunaku olwaleero. Amasasi agavuze mu katambi akalabwako ku mutimbagano kabadde kasooka kulaga nti amawulire agasusse okutambulira ku vidiyo eyo nga galaga nti waliwo ababbi ababbye emmotoka ekika kya Harrier misana tuku ng'ensi eraba awentinda. Naye okusinziira bye nsobodde okuŋŋaanya n'okufuna ku katambi kano nabyo ngenda bikuleetera. Bano abalabiddwa ababadde mu mmotoka eno Harrier tebabadde just nti babba mmotoka Harrier kawundo. Si bwe kibadde. Ekituufu nkireeta gwe tuula kalira. Kakati era ku menu yaffe y'olunaku olwaleero ekitebe ky'eggwanga Uganda mu Congo kirumbiddwa ne kyonoonebwa ne kibbibwamu ebintu era ne kyokebwa. Era we Congo wo tugenda kusimawo ko kawanvuwanvu muko kubanga embassy z'amawanga 5 zonna ziteekeddwako kumpi omuliro okuleka eggwanga lya America yo bagitidde. Bannakongo bagenza okutuuka ku embassy y'e Congo ku embassy ya America ng'amagye makambwe nnyo ne bagamba lekooti tetufiira bwereere. Era awo ne beesonyiwawo embassy ya America tekwatiddwako mu lunaku olwaleero mu kwekalakasa okubadde mu Congo. Kakati ku menu y'olwaleero era manyi olwaleero amawulire tegabadde mangi nnyo ate nga mba nnina okugakuŋŋaanyiza nga kusunsulire nga kubuulire gonna agabaddewo. So far Fifi the Queen naye kwali. Fifi the Queen amawulire g'okuskiminga ssente ku bantu oba okujja ssente mu lukujjukujju ku bantu. In fact kankyogere nga bwe kiri. Amawulire g'okubbibwa kw'Abannayuganda nga basuubizibwa okutwalibwa mu mawanga ag'ebweru bakube ekyo babafunire emirimu nga gatambulira ku Fifi the Queen. Olwaleero waliwo obujulizi obuzze. Waliwo omuntu omu eyawa Fifi the Queen ssente n'atamuwa risiiti. Omuntu oyo yabuzaabuzibwa Fifi the Queen n'akwata ka vidiyo oba akatambi. Kati akatambi ako nkalina era ngenda kakuwa mu vidiyo yange eno yennyini. Butereevu menu yaffe y'olwaleero we tugenda okutambulira mbaanirizaako ku Mukutu Viki exclusive era nembalamusaako mugyebale gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Kansubire nti buli kimu kitambudde bulungi, olunaku lubadde lubeeyagaza. Aleero siina complaint yonna sigenda kwemulugunya. Olwaleero mumpisizza bulungi, wiiki mugintandikidde bulungi nnyo nnyini ddala. Mbeebaza tutambule tukolagane nze nammwe tetweyinaako luyombo lwonna era mmwe bange buli lwe mumpa views nze akasente wange nga nkabatwalira banywa ku mata nga nange mbeezaawo obulamu bwe ntyo. So kati bwe mbanvuddeko nange ndi muntu netonda yabaye mmwe temusobya you mean temunyiiga bannange. Kakati video giweka like kijameko okubanga etambula ku misinde egy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Subscribinga ku Mukutu osobola okufuna nga latest updates ebimu ku bino bye ngenda okuwa mu menu ya leero nabibawaddeko naye olw'okuba nti mweno program menu ya leero nyongera okubigaziya oba okubirambulula mu mbeera emu esoboka oba mu mbeera enki oba mu mbeera endala. Nkujjukiza Haji Siraje Ssemwanga
omusomi weddwa gwayina ebizibu ebyenjawulo osobola okumunoonyako ensonga ne zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kuteekako +256 bw'oba ogenda ku miniboxinga ku whatsapp oba ng'osevinga ennamba gwali ebweru w'eggwanga ali mu Uganda tekikwetaagisa kuteekako +256 ennamba ginyige nga bw'ogiraba ku 070 awo ojja kuba ogenda direct ne ku WhatsApp naye ali ebweru bw'otateekako +256 ennamba eno ku WhatsApp eba tejja kujja ebizibu akola ku bingi okwewala okubba mukubire oba mu inboxing omubuuze ekizibu kyo oba akikolako bw'alya ssente zo n'atakikolako ng'oŋŋamba nga tumujjonkera oba nga tumukola ki nga tumusomera ekyo nkimaze si weewaawo nze wammwe kakati tutandise menu yaffe ey'olwaleero ntandikidde ku katambi kano ndowooza liri pazo kamusembezeeko mu maaso awo kakati waliwo akatambi akalaga emmotoka ekika kya Harrier Kawundo mmotoka ya black in color era nga nasobodde okufunako registration number ya Harrier eyo wabaddewo amasasi agavuze okusinziira nga boolaba akatambi ako babadde bino byonna okubaawo byagwiriddewo awo entinda era nga abamanyi ekifo ekyo ekya Capital Shoppers biri luddawa wano ndowooza nabadde mbibakuŋŋaanyiriza bulungi nnyo nnyini ddala ate sibanga nabisiimudde bannaaki omuntu anaaddawa n'abawona ng'ate mbagambye information njirina okay bino nno bibadde awo ntinda abamanyi ekifo kya Capital Shoppers parking yakyo waliwo ne washing bay awo wenyini nnyini kakati emmotoka eyo eya Harrier eri namba UBS 248G nga bwe nkugambye kati amawulire agasoose okutambulira ka video kano nga galaga nti emmotoka eno bagibbye misana tukutuku naye omusirikale n'agezaako okugoba emmotoka eno n'agikuba ebyasi oba n'agikuba amasasi emmotoka n'etayimira yasigadde evuga buvuzi ng'egenda mu maaso so we buzibidde nga tusobodde okumanya what was behind this ddala kituufu emmotoka yabadde ebbiddwa bubbibwa misana nti nedda kati ekituufu kyekiriwa emmotoka eno kigambibwa nti yajja mu kifo kino ekya Capital Shoppers waliwo Furex Bureau eri ku Capital Shoppers Furex Bureau ey'emu waliwo group y'abavubuka bana era nga abavubuka bana kiteeberezebwa okuba nti bavuga emmotoka ez'enjawulo nga bazitaddeko fake number plates abavubuka abo baketta abantu ab'enjawulo ababeera bava ku zi bank ababeera bava mu zi Furex Bureaus ne babalondoola ne babanyagako ssente zaabwe kati nti awo wennyini ku Capital Shoppers entinda waliwo Furex Bureau eriwo emmotoka eno y'emu yabbawokko gye buvuddeko emabega $23,000,000 era nga bayingira bamenya emmotoka ya nannyini Furex Bureau eyo sente ezo zaali munda mu mmotoka eyo so bwe bamala okubbamu sente ne basimbula emmotoka ne bavuga ne badduka ne bagenda so ne ku mulundi ogw'olwaleero emmotoka eyo ebadde ekomyewo mu kifo kyekimu nga basuspects bana abavubuka abo benkunnyonnyoddeko nga mwebali mu mmotoka eyo kakati nga balina kye babaza ku mulundi guli bwe bajja okubba waliwo obukese obwagenda maaso okusinziira ku ripooti yakolebwa nannyini Furex Bureau eri awo ku Capital Shoppers kakati bagenza okujja ne babalaba ne batemya kuba ebyokwerinda era ab'ebyokwerinda babadde bawondera abantu bano now bano police bwe baguddeko nga tebannaba kubeera nga babaako kye banyaga ne bagezaako okuba nti bakola ki nti badduka era bavuze speed okusobola okufuluma awo omusirikale abadde ayitiddwa okujja okulaba embeera ne banne omu ku bo asumuludde ebyasi era ebyasi ebyo abisindiridde nga abigobereza mmotoka emmotoka eyingidde direct mu kkubo so abasinga nalabye nga banenya ekikolwa ky'omusirikale of course tekyabadde ekikolwa kirungi ekyokukwata emmundu mu bantu abangi n'otandika okubeera nga okusindirira ebyasi nga tomanyi kyasi kiyinza kuba ani kiyinza kutwaliramu n'alumanya ne saalumanya so ebyembi
amasasi gasobodde okukwasa emmotoka eno omupiira era emmotoka omuyayi n'asigala ng'agivuga ne banne oluvannyuma ne bagenda mu kifo ekimu ne bapaakingamu emmotoka eno nga balemereddwa tekyasobola kweyongerayo era ne bavaamu ne bafubutuka ne bafubutuka misinde mizibu. So bano kikakasibwa nti tebabadde babbi ba mmotoka Harrier Kawundo eya black era tebagibbye emisana ttuku, wabula bano babadde babbi abazze bawonderwa era nga mu kifo ekyo kye bazze okubbamu babadde bakibbamuko. Kati olw'okuba bano be babbako ssente baali baalaba emmotoka eyo bwezze ne bakontakitinga police nejja mu bwangu era bweto netekinga action lwakuba nti etekinze action ng'abantu bano tebannaba kubanga bagenda nabo mu kikolwa ekibadde kibaleesezza okukola ki okubba. So bwe batyo bwe basobodde okubanga babalemesa okubba, poliisi teyina suspect n'omu gwekutte oluvannyuma lw'okubba emmotoka yaabwe amasasi bonna badduse era poliisi egenda maaso n'okubanga eyigga abantu bano ababadde mu mmotoka eno. Awo ndowooza awo tukatereezezza bulungi we tutandikidde wennyini baggayi babadde bana era nga kigambibwa nti bwe baba batambulira mu mmotoka ez'enjawulo era ng'emmotoka ezo baziteekako number plates ez'ebiwaani batajetinga Furex Bureau eyo era nga bagibbako. Kati ne leero babadde batajetinze ensonga y'emu nga bakomyewo ebyembi ku mulundi guno ebibalo byabwe bigudde butaka basobodde okubanga babalemesa oluvannyuma lwa security okugitemyako era bwetyo nestukiramu bwetyo netandika okubanga egoberera bano abantu mpaka lwebakubye amasasi emmotoka bagiresse mabega wa Noble View Hotel we bagirekeddemu bo ne bakola ki ne badduka ng'eremereddwa. So police ekikolwa kyekoze of course abantu bakivumiridde nange nga Vicky ku Vicky exclusive ngamba si kikolwa kya bugwenyufu wabaddewo possibilities nyingi ez'okuba nti bano mubalemesa okubba naye nga temukutte emmundu gitunuza mu bannansi mu nsi ezimu naddala ezirimuko amateeka amangi kizibu kyakusanga musirikale atunuza emmundu mbantu n'atandika okukuba amasasi because basinga waliwo omuntu yenna ali aho essasi ne limukwata. Of course police report gye yalize n'etuwa yaligambye nti essasi limukwatidde mu butali bugenderevu oba essasi limukutte embutanwa of which obulamu bw'omuntu bugendeddemu obulamu bw'omuntu mu bwonoonyi bw'aba tafudde agenda kumala obudde bungi mu ddwaliro agenda kumala obudde famire ye nga olusi yabadde agibeezaawo emutunulidde and all that. So ekyo si kikolwa kirungi. Police artist tusaba bembanga mufunye obuzibu obufaananako nga buno munoonye engeri gye mbuhandolinga nga temusasamaza abantu because kati awo wonna wasasamadde ate ekisinga okubeera nga kyennyamiza nti ne kuba suspect kuliko muntu n'omu gwe mukoze eki gwe mukutte. Singa wabaddewo omuntu gwe mukutte at least kyali badde oba oli awo kitegerekeka. Naye era okusinziira ku kifo kya abamanyi Capital Shoppers eyo weeri bwe batugamba nti poliisi ebaddewo eri kibadde kikolwa kyangu nnyo kya kufollowinga mmotoka eno nga togikubidde masasi mu bantu oba oli awo n'okuba bulungi omupiira gwo nga obagoberedde oba nga obawondedde naye era at the end tewali n'omu akwatiddwa. So ako nako kategeerekese tukaclarifyinze bulungi nnyo nnyini ddala. Still kale ku menu yaffe ey'olwaleero liri puzzle olwaleero we luzibidde ng'akyali mu mawulire. Liri puzzle ono alemezaamu bulemeza naye ng'ezimu ku nsonga ezimuleetedde okumulemezaamu n'abaana bano bannankyukakyuka oba n'abantu abaagala okukyusa eggwanga nga balaba ebintu bingi ebigenda mu bukyamu bingi mu ggwanga lyabwe oba mu nsi yaabwe. Kaakati ekizibu ekisooka okujjukizaamu n'okwongera okuclarifyinga bye naclarifyinzeeko edda. Liri puzzle obuzibu bw'obunene we bwavudde. Abangi babadde balowooza nti bwe yajja oba bwe yagenda eggulu ku mukolo gwa Hajjati Namyalo yayimba n'ayogera n'okwogera oba n'abaako abantu bayendosinga ku mukolo ogwo. Ekyo nkitegedde leero
mu byenjagala okuwa kati nti Lily Puzzle bwe yamala okuyimba alinge yakikola akagenderere era ne Lily Puzzle okuyimbira ko Hajjati Namyalo kansoke nkutegeeza omukolo Lily Puzzle gwe yayimbako gwategekebwa NRM era eyayita Lily Puzzle n'amusasula okuyimba ye Hajjati Namyalo. Abatamanyi Hajjati Namyalo oyo ye mukyala akoze ebintu bingi ndooza ye katumuleke naye abasinga ndooza mumutegeera bulungi. Mumujjukira mu lumbe lwa Kato Rubwama waliwo discussions awo nti Hajjati agulidde abantu bbiya mu lumbe lwa Kato naye bwe yakwata omuzindalo yakiclarifyinga nti yagulira abantu omwenge lwa nsonga omugenzi kye yamusaba ng'akyali mulamu yamugamba aguliranga abakungubazi be ebyokunywa era abantu mu lumbe lwa Kato Rubwama bangi bafuuwa bbiya nga Hajjati Namyalo yamuguze. Hajjati Namyalo bw'omuvuma akuddiza and all that mubimanyi kuye. So kati ye yawali Lily Puzzle sente ajayimbe ku mukolo ogwo. Naye Lily Puzzle teyayimba ku mukolo gwa NRM official ogwa celebrations zaabwe ez'emyaka 39. Lily Puzzle yayimba ku kasiki ka mukolo ogwo. Kati ndoza muntegedde. Kati bwe kali akasiki nga kaleero omukolo gwankya Lily Puzzle yayimba olwaleero ku kasiki. Kati omukolo nga gwankya omukolo gwo gwali gwa NRM ng'ejaguza okuweza emyaka 3 emyaka 39 ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza. Eyo sigenda gendayo. Kati Lily Puzzle yayimba n'ava ku mukolo nanoonyeza dots zonna ezigattaganya Lily Puzzle n'abaana bannankyukakyuka era nenoonya kwani mu baana banna struggle bemanya abayinza okuba nga bavaayo ne bawewulamuko ku Lily Puzzle eyavaayo n'amuvumamu n'amusongamu ennwe oba n'amunenya ku kiki kye yali akoze oba n'abaako engeri gyamuyisa mu Lily Puzzle engeri gy'ataakyagalamu. Nentwala obudde n'enkikakasa nti tewali video n'emu eraga Lily Puzzle nga waliyo omwana munnankyukakyuka amuvuma neŋŋamba obuzibu bwavaluddawa. Kati mu kwongera okusima n'okunoonyereza mmanyi obuzibu bwa Lily Puzzle gye buva n'enkizuula nti Lily Puzzle bw'amala okuyimba ku mukolo ogwo yadda mu mmotoka ye ng'akyalina mubende n'akola live ku TikTok. Bw'akola live ku TikTok nga ayogerako n'abawagizi be abaali bakuŋŋaanidde ku kibanja kye alina ekyamunyiiza naye ekyamunyiiza bwe tukitunuulira kiringa ng'ekyali kyetegekere oba ekyali kisuubirwa ne kitatuukirira kati then ye n'ateekako live n'akyetuukiririza okusinzira mu ndaba yange ey'ebintu. Kubanga Lily Puzzle bw'amala okuyimba ku mukolo gwa Hajjati Namyalo emubende yadda mu mmotoka ye n'ateekako live ku ssimu eya TikTok. Kati mu live eyo ku TikTok waaliwo abantu abakomentinga era nga bwe muli mu commenting essaawa zino mu abali ku premiere ya video eno Lily Puzzle ne mubaamu omuntu ndowooza amunenya n'amugamba naye Lily Puzzle bulijjo gwe tubalanga ow'enkyukakyuka lwaki ate oyimbye ku mukolo gw'aba NRM era ne wabaawo ndowooza n'abalala abafollowinza comments nga bwe mumanyi TikTok live bwekola ki bwetambula. Kati Lily Puzzle obusungu obuzibu n'ennugu obukyayi n'obutali bumativu bwe byonna n'abikwata n'abigatta n'abyanukulamu bano abantu abaali obubeezi mu comment section. That's why onoonya video ey'omuntu yenna yavaayo okuvuma Lily Puzzle ku kiki kye yali akoze eky'okuyimba ku mukolo gwa NRM nga tolabayo video zonna z'olaba za after tunoonya before n'ebula naye ate tulaba after kitegeeza nti eyali badde before ya Lily Puzzle okutandika okulwanagana ne bannankyukakyuka ate video erabwako ye Lily Puzzle yekennyini nga yeetandikira baani bannankyukakyuka. Ekyo kitulaga ki? Kitulaga nti Lily Puzzle okugenda okuyimba ku mukolo yalinga akikola akagenderere agenda ayimbe ng'ayina baasuubira
bannankyukakyuka oba banna struggle abalina okujja okuvaayo bamwataakinge then yabaanukule. Kati we waabulayo mu kaseera ng'avudde ku stage awummuddemu akyali eyo mubende n'atunulatunula n'ascrollinga nga teri n'omu avuddeyo kuvumirira kye yali akoze, ye n'agamba ndowooza kanteekeko live eya TikTok temugenda kubulamu bankola ki bandeeta busungu nzijemu ekiruyi kino ekikola ki ekindimu. So ku ndaba yange y'ebintu neerabikanga nti yali set up Liri Puzzle okugendayo ng'amanyi kiki ekiyinza okuddirira na butya bw'alina okukihandolinga. Kati problem we yajjidde nti Liri Puzzle yabulwa ekireetawo kyasobola okuhandolinga, kati ate ye n'ahandolinga ekintu ekitalina bwe kyazze ye kye yeeteereddewo. Are we together? Tweyongereyo ne menu ya leero oba tusooke tunnyonnyolegane wano. Liri Puzzle bwe nayongedde okutegeera oba okwongera okusima obuzibu gye buva, bwe nakizudde nti bwe yali ku live eya TikTok comment just zezaakola ki zezaamunyiiza, n'ennyongera n'enjagala okutegeera n'okumanya comment ku live esobola okuggisaayo omuntu obusungu obutali bwetegekere. Ne ngamba singa nze mbeera ndi wano ku YouTube ndi ku live oli nampereza comment envuma, automatically nsobola okumubaninga n'abanga omuntu oyo tasobola kuddamu kunvuma ku live yange, oba nsobola okusirika ne mwiginowalinga comment endala ne zikola ki ne zitandika okuflowing eyoyo nga eyiseewo bwisu, because bw'obeera ku live buli comment ejja nesangawo ginnewaayo eyambuka nebanga egenze off the screen, kitegeeza osigaza comments eki endala. You can sit and concentrate on these comments empya eziba zizze, then you forget the other comment enki embi eyambuse negenda off screen. So ndowooza Liri Puzzle yatunulatunulamu n'abibala n'agamba kye nazze okukola tekikoze eki tekikoze, naye kankituukirize mu ngeri yange nga nze nkikoze eki nze nkyetandikiddewo. Era ensonga lwaki ojja kunoonya vidiyo yonna ku Liri Puzzle ekole ki ekubule. Kati ate olwaleero abavaayo abeeyongera okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe eri Liri Puzzle okuyisa mu bannastruggle amaaso beeyongera. Kati kituzaayo ku kiri ekiraga nti Liri Puzzle kino kye yali ayagala. Are we together? Because bwe mbadde leero ku live ye abadde ku Facebook agambye nti ye kino kyayagala buli lwayimba ebyekisiru, in fact kivudde mu kamwa ke nti buli lwenyimba ebyekisiru sente zijja, era bangi tukyabagaggawalako nga tuyimba ebyekisiru. Bibadde bigambo bya Liri Puzzle bw'abadde ku live. Kati nenzijukira nti wabadde wayisa olunaku lumu Liri Puzzle ng'avudde ku emubende amaze okuriyetingawo kino, ne wayitawo olunaku olwokubiri eyali badde third day mu scandal ye n'ata oluyimba. Bwe tuwuliriza oluyimba nga terwawukana nnyo na luyimba luli olwawerebwa lwe yakolera ki lwe yakolera Festive Entebbe. Then bwe ngattako ebigambo bye nti ebyekisiru mwafunira ki mwafunira ssente, naye ngattagatta ne dots period mwateeredde oluyimba nti kiringa nga Liri Puzzle eyali agenze ng'ategese ebintu bibiri okuyimba ku mukolo gwa NRM, nti ayinza okuba yagenda ng'akimanyi mujja kuvaayo mumuvume mumubuulire mumulage obutali bumativu bwammwe aleme kubaanukula ate oluyimba, then kati yajje akole atandika okukola ekiboozibozi kye nga bwe mumanyi musajja wa kiboozibozi naye ng'akikolera kuki ku luyimba. Naye ng'eno mwe mugenda maaso n'okukola ki n'okuvumirira kiri ekikolwa, kitegeeza bangi ku mmwe muba mugenda kunoonya ki muba mugenda kunoonya oluyimba lwa Liri Puzzle mu buli ngeri mulikole ki muluwulirize. So ekyo bwe kyagaana okusinzira byendowooza n'agattawo ekyakamba noonyeze mu ango yaki mu ango ya struggle mbakube yadde wabuzeeyo akola ki wabuzeeyo ankube oluyimba nga already alupulaninze nti wakuluta. Omanyi kati ennaku zino endongo etambulira ku tokability, abantu boogera ki kiki kyotaddewo ekigenda okutambuza oluyimba lwo
kati wano we tuli olwaleero nti Lil Puzzle bwe yatadde oluyimba mu nnaku 3 nga waliwo ebimwogerwako oluyimba ludduka ku speed ki ku speed nene ekyawukanamuko singa wewadde tewaliwo tokability teyalifunye speed ye eddukira ku ki eddukira ku luyimba lwe ebyo mubimanyi kati mukitegedde bulungi so Lil Puzzle bannankyukakyuka kati olwaleero bamuli bubi njagala nkuzzeeyoko katono nnyo Lil Puzzle ategeka Enkudi Beach Festival last year. Mu bigambo bye oba mu kwemulugunya kwe olwaleero oba mu nnaku zino agamba nti Nuupu eyina abayimbi baayo mu ngeri ennyangu nti eyina ebyana n'abaana era kunnyonnyola n'agamba nti Nuupu eyina abayimbi baayo abagiyimbira ku buli mukolo ekyo nakimanyonyola luli bagamba nti Nuupu tesasulangako bayimbi abo ate era Nuupu tekaka muyimbi yenna kuyimba wabula ekonsidalinga biki byoyimba bigwa mu doketi yekyo kye bakkiririzaamu ne kye bagoberera oba tebigwa mu doketi eyo kati Lil Puzzle ngo oli kulaale ya Bobi Wine. I'm giving an example. Bobi Wine ali mu kubunyisa enjiri mu bantu ng'abasaba katugeza akalulu. Okay, let me use this example. Singa Bobi Wine fenna tukitunulemu abeera agenza okusabira candidate wa akalulu ku kifo kya Kawempe North kuba bagenda kijjuza enteekateeka z'amaze okuba nga ziggwa eza Electoral Commission. Kati singa Bobi Wine principal abeera akutte ekkubo n'agenda mu Kawempe North ng'agenze kusabira kalulu candidate we Nuupu gwe n'awa kaadi kuba ku bayimbi abawerekeddeko Bobi Wine ne kujjirako omuyimbi Lil Puzzle nga Bobi Wine ali kusomera oba ali kubaako ebigambo ebyenkyukakyuka byawa abantu abasaba akalulu bawe kada waabwe akalulu agende mu parliament abakiikirire. Lil Puzzle najja nga Bobi Wine yakamala okwogera liri oba kale Bobi Wine nakola introduction nagamba nti mba introducing omuyimbi atusanyuseemu kate then ne MP wange ono naye ajja ayogereyo obugambo nga kambubiri ne mulengera omuyimbi aze nga ye Lil Puzzle era oluyimba olusooka nga lweru Enkudi naye ng'ebigambo Bobi Wine bye yakamala okwogera byankyukakyuka bigambo bya buvunaanizibwa bigambo bya ssuubi na biringa ebyo then ne baleeta omuyimbi ng'ekigambo oluyimba lwagenda okusooka okuyimba lwa Nkudi ne baleeta omuyimbi ng'oluyimba lwagenda okuddamu awo masanyu ga bulangiti era baleeta omuyimbi ng'oluyimba lwayinza okuddamu okukyamuukiriza audience eyo lwa ai kati ndowooza olaba omuyimbi eno ne bw'aba ayimbira bwereere nga ze nnyimba eziriko z'alina zagenda okuyimbira kulaale Bobi Wine kwayimiridde sisuubira nti Bobi Wine asobola omuwa omukisa ono omuyimbi okukola ki okuyimba ennyimba ezo lwansonga ziba zigenda kwonoona ekitiibwa ekiba kyoleseddwa oba ekitiibwa ekiba kiweebwani ekiweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu as a politician not Bobi Wine as a musician kubanga waliwo ekintu ekyalema abantu okutegeera era ekisumbuwa abantu abasinga kwe kuba nti Bobi Wine olwaleero bakyamulabanga akulira Firebase era oli bw'aba ayogera ne Bobi Wine ogenda wulira ensonga zaawa nti Bobi Wine takyakwata masimu gange olw'ensonga amubalira mu levels ziri eza Firebase tamubalira mu levels zino eza National Unity Platform nga bw'owulira ekigambo national oba nfuna era ojja kusanga ng'obusungu abo abamulinako abo bakuŋŋanya ensonga bamuteekeko obusungu ensonga ze bawa zeekuusa kutakwata masimu tatwendosingira show like Lil Puzzle agamba show ye tebagyendosinga but level ya Bobi Wine bw'omuzza mu kubanga atandika kwendosinga shows zammwe obanga amutwalira mu kiti kiri kyokka eky'omuyimbi ekya Firebase n'omujja mu kiti kye ekya politician Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'emitima gy'abantu mingi gyawonya olw'ebigambo bye ebyenkyukakyuka n'olw'ekyo kye bamukkiririzaamu
kyagoberera era nabo ne kibakola ki kibakiririzaamu. Kati liri puzzle ekimutawaanya era ekimulemya okutegeera either ng'akimanyi naye ng'abalirako bibye kubanga ebyobufuzi tebiri mu politics wokka. Politics mungi ne mu ndongo, politics mungi mbutale, politics mungi mawulire, politics mungi everywhere. So kati either nga azanya politics we, bw'aba tazanya politics we eno mu ndongo kyakola tamanyi kyekikola ki kyekitegeeza, obanga akimanyi kyekitegeeza naye ng'asigala akikola ki akizanyiramu ng'akizanyira side ya politics eno wa mu music industry. So kati Bobi Wine abantu akyabalemye okwawula ku firebase ne politics. Kyekitawanya abaana b'okukabira abo nti balema okwawula fangoni ne politics. Nti oli bw'aba awagira Alien Skin ng'omuyimbi tayagala kusigala mu political party ye gy'akkiririzaamu, akugamba nze papa walaga wenkola ki wendaga, naye ng'ate kyali badde kya buvunaanyizibwa buli omu okurespecting endowooza ya munne nti nze nja kubeera wano ng'ambe nti njagala oluyimba lwa Alien Skin oba njagala omuyimbi Alien Skin. I'm just giving an example. Naye saagala ndowooza ye mu byabufuzi, sigoberera kyawagira mu by'obufuzi. Ekyo kyali badde okay. And singa ffenna bannayuganda tubadde tutambulira ku ekyo buli kimu kyali badde mu mbeera nnungi. Naye kireeta obuzibu nti oli singa aba awagira Vicky ne bw'avaayo n'avuma katugeze Mwami Museveni, kye bagenda okugamba nti Vicky kyayimirirako nange kyennyimirirako. Vicky bw'anaavaayo n'awaana Mwami Museveni oli ajja kugamba nti ekyo nange kyenzikiririzaamu olw'okuba diehard wa Vicky, which is wrong. Osobola okubeerawo onjagala olw'ekyo kyenkola obeera olw'ekyo kyenderivalinga gy'oli naye ng'ate oyina by'otakkiririzaamu oba bye twawula mu ndowooza nze naawe. Era ekyo kyekyalema abaana ba Gagameero ku Bebe Cool. Anti mulaba ekintu kyali lipazo gye kitulaza gye twongera okukigazira nti oyo omuwagizi wa Gagameero afiira ku Bobi Wine, ku Bebe Cool. Era ye akugamba nti Bebe Cool bw'aba awagira NRM nga ndi wa Gagameero nteekeddwa kuwagira NRM. Okusinziira ku kye bakola ki? Ku kye balina mu ndowooza yaabwe. So ekituufu kyali badde nti nsobola okuwagira Bebe Cool nga ndi wa Gagameero naye ate ne mpagira ekibiina Bebe Cool kyatawagira mu by'obufuzi. Era nga nsobola okuyimirira ne Bebe Cool ne mugamba nti Bebe ekibiina ky'owagira kikyamu oba kibisi kyagala lwa nsonga ABCD ne ABCD. Ne Bebe Cool naye n'abeera ng'asobola okudifendinga ekibiina kye oba okukinjagazisa nve mu kyange njoyininge ekikye kyakola ki ekikye kyabeera alimu. Ndowooza ensonga eyo singa bannayuganda nayo tugikonsidalinga, singa I think tetweyuza kubanga at the end of the day tugenda kwesisinkana 2026 ng'awedde akalulu tukamaze nga we need to shake hands. Naye ekibuuzo kiri nti liri puzzle bw'onaasanga abaana ba struggle be wavuma bw'olabisizza abakulabisizza bwe muneesanga because tulina mbakyali baffe. Nze liri puzzle mukwano gwange naye bwe tuneesanga n'eriri puzzle let's say tetuli mu good terms olw'okuba katugambe oba nvuddeyo n'enkola analysis eno oba katugambe omuntu omulala avuddeyo n'amugamba ekintu kyonna tuneetunuulirako tutya. Liri puzzle ajja kugamba oyo Vicky mulabe wange ne Vicky ajja gamba liri puzzle mulabe wange oba mumufuna. So ng'ate zino just opinions, zino ndowooza tusobola okuba ab'omukwano naye ne twawukana mu ndowooza. Nze okubeera mukwano gwo tekiŋŋaana kuwakanya ndowooza yo. Era ensonga lwaki osanga ne mu maka abaagalana ababiri nti basobola okufunamu obutakkaanya ne kituleeta ku kigamba nti obufumbo temubulamu temubulamu misanvu. Ne singa era emisanvu tegyali mu bufumbo twaligambye nti bali engeri gye basula n'ababiri beemanyi n'obwereero nasobola n'okunaaza n'ono nasobola n'okukola kino oli freely ebisenge nga tebyogera.
naye ate ne bavaako olunaku lumu ne baawukana mu ndowooza era ne bayomba olusi ne bavaawo bubi bangi ku bafumbo ne beekuba oba bangi ku baagalana ne balwana. So ebyo tebyali baddewo naye ebyo bibeerawo lwaki lwa nsonga emu nti tulina different thinking capacities, tulowooza ebyenjawulo. We have different opinions on different views ku nsonga ez'enjawulo. Era y'ensonga lwaki ojja kusanga omuntu omu ng'akugamba nze ndi wa NRM naye njagala nnyo message Bobi Wine gy'akola gy'awa. Oba njagala nnyo Bobi Wine engeri gy'asengekamu ebigambo bye naye saagala Bobi Wine. Nze nange kamwa koogera wano wendi nina ebintu ebimu byendaba nga sibyagala oba ng'omuntu omusimwagala ng'omuntu naye ng'alina byakola byenjagala oba ng'omuntu eyo ebintu byakola sibyagala naye ng'ate ye ng'omuntu nkola ye ng'omuntu mwagala. Ekyo I think nammwe abali eyo mukikola mukimanyi nti liri paze ekimulemye okutegeera leero Bobi Wine kusigala nga amulaba nga wa Firebase n'atamugattirako kumulaba nga politician. Ate batugamba politician mu capacity ya Bobi Wine nti Bobi Wine yava ne capacity y'okubeera politician ali ku ddala erya MP najja n'abeera ku muntu ayuuya gavumenti era omuntu asobola okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga n'agamba nti yawangula nga just yabiddwa bubbi bwa kalulu. Era ekitongole ky'ebyokulonda ne kivaayo ne kimira ne kigamba nti okusinziira ku race nga bwe zibadde Bobi Wine obadde namba 2. Oba munfuna omuntu oyo mu mawanga agamu baba recognizinga babalabira ddala ng'ensonga ennene era big deal. Abangi Bobi Wine bamulabanga akasajja akali awo bamuwewula olwakiri ekyokuba nti yali muyimbi. But bona asanga eggwanga ng'erya Kenya n'olaba omuntu avuganyiza ku bwa pulezidenti n'akwata ekifo ekyokubiri, ekitiibwa kye bagenda okubanga bamuwa lubeerera kyanjawulo no matter background ye eri etya. Kati ffe wano ekitulemye mu ggwanga Uganda tukulembeza nnyo background z'abalala ne twerabira current situations zaabwe before judging Bobi Wine ng'obesinga ku history we otunuulidde current situation mwali. Ekyo kye kitulemye okutegeera. So now Bobi ali mu biti bibiri. Liri puzzle ndi wano okutegeezaako obutegeeza mukwano gwange nti nno munnange Bobi obutakulangira shoyo nga ekigambo kyo frontline nziza kyankudi kitta career ye mu politics. A presidential candidate tasobola kukwata muzindalo n'ayendosinga Enkudi Beach Festival. Ekyo kirabwa n'ayonka. Naye singa wateekako katugeze ebigezo because olina oluyimba olulungi lwe bayita ebigezo. Bobi Wine, he would have endorsed you like your show. Nagamba nti munaye mugende ebigezo concert oba beach festival eyali iri puzzle. But waddira oluyimba abantu bonna lwe bakomentingako nga bagamba nti lwabuwemu oluyimba lwe wa frontlineiza era lwe wawa erinnya lyaki lwa lonchiyo. Kati wali to expecting someone aina political career presidential candidate to endorse your show. If we are to use common sense naye osobola okunyiiga bw'oba tokozesezza common sense. Ekibuuzo kiri nti show bwe baatagyendoosinga yakola oba teyakola. Results zaali nnungi, show yakola. Ate n'ekirala show yakola olw'ensonga waaliwoko ku maanyi gaabo abalowooza nti oba abaali balowooza nti oli ku sayidi yaabwe ey'enkyukakyuka. Kati ekyo nakyo liri puzzle olina respecting effort y'abano. Kubanga show teyajjula lwakuwa walina good music, ekyo nkiddamu era nakyogera n'omulundi ogwasooka. Liri puzzle Enkudi Beach Festival
teyajjula because you had good music. No. Enkudi Beach Festival teyajjula just because you are so talented. No. Enkudi Beach Festival yajjula olw'ensonga walaga nti ostandinga n'abantu mu mbeera zonna, because nakujjukiza ne nkugamba nti wakwatako ku nkoona Alien Skin ng'omujjukiza ebigambo byayogeranga nti byonna byagala okukola bikole naye tovumanga Bobi Wine. Ate ye bwe yakeera ku makya ne yeekwatirako ku Bobi Wine. Wali omu ku baakolanga zi-live, wali omu ku baakolanga interviews na kati gye ziri online teyeerabira ng'okuba Alien Skin olw'okuva ku kigambo kye. So n'ogula sympathy eri abantu. Era abantu ne bajja mu bungi bambi. Twebaza bonna abagenda okuwagira muganda waffe Lil Puzzle. So mu buli ngeri togamba nti abaana abo bannankyukakyuka tebakubeereddeewo oba mukyamu. Just nti obusungu bw'obutaendosinga shoyo tewafuna nsonga lwaki tebaendosinga shoyo. Ate n'ekirala kikwongera okuyiga n'abayimbi abalala kibongera okuyiga nti Bobi Wine bw'omusaba drop n'atakuwa drop kimanye nti alina kyalabye mu lugendo lwo, ennyimba zo, katemba wo n'ekyo ky'omusabira okubeera tekyafekitinga political career ye, because Bobi Wine takyatunuulira music career ye, atunuulira political career ye eyimiridde etya. Kyonna kyotwalira Bobi Wine ayendosinge tekiba-affectinga political career ye, because he's a presidential candidate. He's a president. Okay, ne batugamba nti Akalute yakawangula yali namba 2. Oyo asobola okubeera president. Someone who got millions and millions of votes in different parts of Uganda. Abeera yeetaaga okubeera respected. And I know kutwalibwa ng'omuntu omukulu mu ggwanga. That's why government erina obukuumi bwe mu providing. Oluusi naye yennyini bw'atakola ki? Bw'atamanyi singa olunaku lukeera ku makya Bobi Wine n'afuna obuzibu oba n'awaawo obuzibu obugwa ku Bobi Wine. Government egenda kunenyezebwa. Era y'ensonga lwaki naye oluusi ekola obutaweera okulaba ng'ekola ki? Nga emukuuma. Ekyo ne mu nsi ezikulaakulanye gyekiri. Abo abantu abavuganya ne bakwata ekifo kya namba 2 bakuumibwa nga president, bayisibwa ddala mu mbeera ya I don't know even how I can explain to you guys, my fans. Awo we tuli era embeera bw'etukola ki? Embeera bw'etambula. So Lil Puzzle ye yeetankuulira olutalo lwali mu kulwana. Mu bufunze Lil Puzzle ali mu kwerwanyisa. But Lil Puzzle, be careful. In time, after 2026, kiki ekiddako? Okakasa onaasobola okudda mu bantu bano n'okubategekamu concert oba olibeera n'oluyimba olwokya ne bajja? Awo we tuli. Ekirala NRM osobola ogiyimbira, DP osobola ogiyimbira, NUP osobola ogiyimbira nga bwe nabagamba luli. Naye ekibi kiri kukulya n'oswankula. Nti kati Lil Puzzle kye yali ayagala luli yali ayagadde alye, yes. Naye ate mukulya n'aswankula singa kale live yagikola, comments ezaali flowing and is flowing and is flowing and is getting off the screen. N'ava kola live ye n'agivaako. Singa leero tetumudiscussingako. Everything singa kiri okay. Era nga n'akasente ke kakola bikateekeddwa okukola ki. In that Puzzle muyimbi n'omulimu gwe guweebwa ekitiibwa. Naye mukuwa omulimu gwe ekitiibwa waliwo sacrifices. Ekyo mulina okukyegendereza. Sacrifices zenjogerako nti bwe mmala okuyimbira aba NRM nsobola okudda ne nnyimbira aba NUP oba nja kusigala Lumumba NRM. Ye bano aba NRM benyimbidde babeesinze ku ky'okumpa ssente mbayimbire ku mukolo gwabwe nti babeesinze ku maanyi ga nnyimba zange ku ground. Baani abali ku ground abendoosinga ki?
abendosinga ennyimba zange n'okunfuula omuyimbi owakabi nti bavubuka okusinziira ku population ye Uganda bwekola ki bweraga nti abavubuka kiki kye basinga okubelievingiramu nti okusinziira ku population bwe yalaga nti abavubuka be bangi ate okusinziira ku ggwanga statistics nga bwe ziyimiridde abavubuka baagala ki baagala nkyukakyuka then kati bw'oyimbira abavubuka bano abaagala enkyukakyuka abatono ababeera bagoberedde NRM osobola okuddayo mu bana abalala abangi abatagoberera NRM abaafuula oluyimba lw'olw'ensonga balyoke bakurecommending okuyimba ku mukolo gwa NRM oba tosobola kudda. If you find yourself ntosobola kudda gye bali, please weekube mu ttooki omanye baani abakwagala era baani banno ddala. If not ogenda kwesanga ng'oli mu kattu akaki ak'amaanyi. So my advice to Lily Puzzle, cease fire. Cease fire, ate tekirire eti. Ekigambo sorry, ku bwani bonna bw'osobezza, kigambo kikulu. Nyukuta ntono, naye kigambo kikulu. I'm not forcing you to say sorry, and I'm not telling you to say sorry. Sikukaka kugamba sorry, ate sikugamba kugamba sorry. Because simanyi baani be wanyiziza naye gwe omanyi baani be wabadde onyiiza. Aha. Good enough oli mwogezi mulungi ekyo buli wenkola video ne nkwogerako nkibajjukiza. Lily Puzzle, musajja mwogezi naye okwogera tekuwangula ntalo. Nabagamba tewali yali avudde bwe tudda mu byafaayo ne twetegereza n'alwanyisa National Unity Platform ku online n'awangula. Tewali yali avuddeyo n'alwanyisa FDC mu kaseera nga Dr. Kiza Besigye ayokya n'awangula. Essaawa zino bwe tutunuulira ebyobufuzi nga bwe biyimiridde tukakasa era tukkiriza nti omusajja Bobi Wine, Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu alina amaanyi. Tewali muntu asobola kumujjonkera n'amukola ki n'amuwangula. Are you very sure, Lily Puzzle, that you can win Bobi Wine, or you can win this regime? Okay, if you see that you can win them, continue. If you see that you cannot win them, cease fire. Kubibiri londako kimu. Bugu bugu simuliro. Endulu gye bakubira gundi ng'akaaba ukana nnyo na ndulu gye bakubira gundi ng'asanyuse. Kati weegendereze nnyo endulu ekkubirwa ng'osanyuse osobola okwewala endulu eyali kubiddwa ng'okaaba. Kubanga luli wali okaabira bantu ne leero osanyukira mbaki mu bantu. Kitegeeza abantu bo always babeerawo and life goes on ne woba nga waliwo ekikoze eki ekisobye oba ekitambudde obubi. So that is my opinion ku nsonga za Lily Puzzle. Era ebyo bye bimu ku byensobodde bazuulira olwaleero. Kale ku menu y'olwaleero tuyinawo ki? Tuyina Uganda okubeera nti ekitebe kyaffe ekikulu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo lyayokeddwa. Ekitebe kyaffe kyayokeddwa oba embassy ye Uganda mu ggwanga lya Congo bagyokyezza. Olutalo lugenda mu maaso, olutalo lubindabinda mu ggwanga lya Congo. Era gavumenti olwaleero ng'eyita mu mwogezi w'amagye Fande Kraije abasabye mwenna abapulaninga okubanga mutambula okugendako mu ggwanga lya Congo as of now musooke mu bisazeemu. Congo wa bulabe nnyo ate eggwanga Uganda terina busobozi bubanunula in case nga mufuniddeyo obuzibu. So ababa stopinze kisingako. And yes, tuteeke ebyobufuzi ebbali tuwulirizeeko obwolumu. Bannayuganda mulindeeko okugenda mu ggwanga erya Congo. Kyekiri e Congo gwe atannaba kubimanya. Anti tuli mu menu yaffe ey'olwaleero byonna ogenda bitegeera. Video nkujjukiza giweka like bwe watonna girayikinga. Information njirina entonotono gye mbeera nsobodde okunoga mu lunaku nenjikuwa. Kaakati Congo eyo olutalo olugenda mu maaso luli wakati munda tesirwe ebweru.
waliwo akabinja k'abayeekera bakayita M23. Akabinja kano kali k'abasajja balwanyi bakubi ba mmundu nga k'abajaasi 3. Abajaasi abo 3 bali mu magye ga ggwanga erya Congo, naye wagwawo obuzibu oba bafuna ddamu ogala olujja olwo baddamu ne bafuna obutakkaanya ne gavumenti ey'e Congo. Kati bo ne beeyawula ne bagamba gavumenti egaanye okukola bye bakkiririzaamu oba okubiteekesa mu nkola. Kye basaba gavumenti ekkirize eteekese ebintu ebyo mu nkola bye baali basaba. So nga baawukanye ne gavumenti oba baawukanye ku magye ga gavumenti ey'e Congo, bakola akakundi kaabwe aka. Akakundi ako gavumenti nekkiriza okubasisinkana boogere ku ebyo bye baali batakkiririzaamu gavumenti amagye gaayo bye yali ekola ki bye gaali gakole. Congo mu kaseera ako wayiseewo n'emyaka emboozi gye nkunyumiza nkadde naye njijje mu research gwenkoze. So baateekateeka olunaku lwanga 23 okugenda basisinkane gavumenti bagibuulire naye bannyonnyole. Kati March 23 weekola ki weeva, era kwe kugisalako neefuuka M23 eva mu March 23 oba munfunye. Kati ke kabinja ako akaabayeekera mu ggwanga erya Congo akaze kacunya bannansi oba akaze kagezaako okubanga kalwanyisibwa noti okucunya bannansi. Musooke munkwate bulungi because wano we tugenda wali so sensitive mukko. So kati ekigenda maaso munda akabinja ako kaze kawamba mwaka gwa 2012 M23 akabinja k'abayeekera bano kalumbako mu Congo because nako kamunda mu Congo ne kalumba ekimu ku kibuga ekiriraanye ensalosalo za Uganda ne Congo. Ekibuga ekyo kimbuzaabuza nnyo ntera kiyita Boma naye nga Goma. Bakayita akabuga ako bakayita Goma. Nga bolaba nti tulina Kampala, tulina Masaka, tulina Mbalala. So kati akamu kabuga ako bakayita Goma. Goma mu 2012 M23 yasalako ne wamba ekibuga ekyo ne government neteeseganya n'abayeekera bana ba M23 ensonga ezaali zibaleetedde okubanga bawamba ne zigonjoolwa oba ne zikolwako ne batuuka ku nzikiriziganya. Nawo olunaku olwaleero bano era bazzeemu okulaga obutali bumativu bwabwe ne bayongera okubanga ate bawamba. Kye baagala ku mulundi guno kwe kubeera nti oba oli awo bamalirawo ddala eggwanga balikwate balyeddize obuyinza babenga bakola ki babeerenga be babulina. Kati we bwazibidde olunaku olw'eggulo M23 yabadde emaze okusalako Goma ng'era egyeddiza. Era we bwazibidde olunaku olw'eggulo nga M23 etegeeza nti n'ekisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga eryo ekikulu ekya mu Congo yekiinako obuvunaanyizibwa. Newankubadde olunaku olwaleero gavumenti ey'e Congo etegeezezza nti ekyali ni full control n'ekisaawe ky'eggwanga eryo erya Congo. Abayeekera tebannaba kubanga bakola ki nga bafufugazaawo. So nga ate ne Goma ekibuga ekyabadde kitwaliddwa olunaku olw'eggulo awo olwaleero gavumenti egaanye okukkiriza nti ekibuga kino kiri mu mikono gy'abaki mu mikono gy'abayeekera bana ba M23. So wakati nga ekibuga nga bwe kugambye nti Goma gitwale nga Masaka, kati Kampala kibuga ekikulu ekya Uganda, kati Kinshasa mu kibuga ekikulu ekya Congo. Ekibuga ekyo ekikulu abakiwangaaliramu nga bwe mulaba wano mu Kampala abaayo olwaleero baakedde kwekalakaasa nga bawakanya ebikolwa by'abayeekera bano aba M23 ababuzizza ku bannansi ba Congo emirembe ne bawamba ekibuga kiri kyenkugambye ekya Goma. Are we together? Yes, kati bwe bakedde ku makya beeyiye ku nguudo ne beekalakaasa ne balumba embase y'eggwanga Uganda
mu ggwanga lyabwe eryo erya Congo mu kibuga Kinshasa. Era we batuuse ku embassy yaffe ye Uganda ne bagikumako omuliro abasoose nga tebannajoocha basoose ne babbamu entebe emmeeza ebibadde ebikozesebwa mu offices byonna ne babibbamu ebisinga then bamaze ne bateekera omuliro Uganda flags ndabyekaawo nga abaana bazoocha ndabyekaawo abaana nga beetika simanya zi screen era nga bemanyi okurutinga okutabula muki okutabula mu kwekalakaasa. So bwe bavudde awo mu kibuga ekyo kyennyini Kinshasa bagenze ku embassy y'eggwanga erya Rwanda nawo ne bagenda maaso n'okubanga bakola ekintu kyekimu babbyemu ebintu era ne embassy ya Rwanda balese bagiteekedde omuliro. Tebakomyawo bagenze ku embassy ye Kenya nayo ne bagiteekera omuliro. Ne bagenda ku embassy ya France andooza yesinza okubeera ng'ekosebwa embassy eyo nayo bagyokyezza yonna neetokomoka omuki omuliro era ebintu bingi ne bikola ki ne bibbibwa. Tebakomyawo bagenze mu Kinshasa still ne bookya embassy y'eggwanga erya South Africa era nayo ne bagikumako omuliro ne bakola ekintu kyekimu. Abannansi ababadde beekalakaasa bagenze okutuuka ku embassy y'eggwanga erya America. Tewali n'ogu akasuse kibiriiti yadde okanyuga amafuta gasammukire ku geeti ya embassy ya America. Olw'ensonga abeekalakasi bagenze okutuuka ku embassy ya America mu Kinshasa. Basanze Kinshasa not Kinshasa. Basanze abasirikale baggwanga erya America nga bakaawu tebabalabangako maswali. Mwe Omumerika mu buli ggwanga lyabeeramu atiika. Abeekalakasi basobodde okwokya embassy y'eggwanga Uganda ne bookya embassy y'eggwanga erya Kenya ne bookya embassy y'eggwanga erya South Africa ne bookya embassy y'eggwanga erya Rwanda ne bookya embassy y'eggwanga erya France naye balemeddwa okwokya embassy ey'eggwanga erya America naye era nga bakulaga batuuseewo wabula okusinziira ku basirikale ababadde bakaawu ababadde banyiivu ababadde kwegamba abaswakidde okwenganga buli mbeera yonna eyinza okutuusibwa ku embassy ey'eggwanga erya America. Abeekalakasi bwe bakubyeko amaaso bagambire kooti tuve wano because tukyayagala obulamu. Jjukira embassy zino ziba zirepresentinga ggwanga ddamba era singa okwata ekkubo n'oyingira mu embassy y'eggwanga katugeze ya America mu ggwanga erya Congo obeera oli mu nsi ya America. Singa munnansi w'e Congo akwata ekkubo n'ayingira mu embassy y'eggwanga Uganda mu ttaka lyabwe erya Congo abeera automatically ayingidde mu ttaka lya ggwanga Uganda newankubadde ettaka eryo libeera liri mu nsi yaabwe. Kati bannayuganda ettaka lyaffe oba mu lutalo luno abeekalakasi basobodde okuba n'okutugobaganya ku ttaka lyabwe yadde nga naffe tubadde tuddukanyizaayo emirimu gyabwe era amagye gaffe tegasobodde kubanga gakosebwa era tegasobodde kubanga gakosa omuntu atya omuntu yadde n'omu. Okuleka embassy ya France waliwo abantu 3 abakubiddwa abamu ku bakozi ababadde mu embassy eyo ne bakosebwa era baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Then kati wenkuza ku America ya setting ekitiibwa kyayo kyaggwa America etiika era bwe nali sinnakula nalowooza nti America singa evaako simanya bagitemako amagye g'omu bbanga mbu Uganda esobola okukuba America. Mmaze kula ne nkitegeera nti America ne bwebeera nga teyina magye ga mu bbanga Uganda tesobola kukuba America. Ekyo bw'oba muto bakikunnyonnyola n'ogamba nti Uganda esobola okukuba America because n'omwana ewaka abeera amanyi nti taata akuba buli musajja ku kyalo. Taata lwe bamusekudde n'ajja n'akammonde ewaka abagamba yafunye accident. So kati kyekyo embassy yaffe tebasobodde kukubawo mukozi n'omu lwa nsonga olunaku olw'eggulo abakulu abatwala eggwanga Uganda mu nsonga z'ebweru basobodde okwogerezeganya n'abakulu ku kitebe ne balagira abakozi baffe mu ggwanga erya Congo obutayingira kitebe kyabwe olwaleero obutayingira kitebe kyaffe eky'eggwanga Uganda olwaleero mu Congo. So abakozi abakola ku embassy y'e Uganda basangiddwa tebaliiwo nga babawadde ebiragiro basigala waka. Ndowooza we allowed
and clear. Bonoonye bingi. Ne oyinza okubuuza bano abalumbye zi embassy zino babadde batulanga ki? Bannansi b'e Congo balumiriza era bagamba nti ensi zino oba amawanga gano ge balumbye Uganda, Kenya, Rwanda, France, South Africa ne America esimatuse nti beekolamu omulimo ne bawagira akabinja ka M23 akabatigomya nga bo bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba nti okusingira ddala amagye g'amawanga gano ge bagezezzaako okulumba nga naffe Uganda mwotutwalidde bakolagana butereevu n'eggwanga erya Rwanda, then yo Rwanda nekolagana butereevu directly n'akabinja kano aka M23. So kati bo kye bawakanya nti bano engeri gye bafandinga Rwanda nefandinga M23 M23 neryoka ebonyaabonya Congo ke bafuumuule bano abakola ki abawaga bali. So bannansi olunaku olw'eggulo abava mu kibuga Goma balabiddwako abamu nga basanyufu bazina amazina olwa M23 okuwamba. Kyokka ate ab'omu kibuga Kinshasa bagamba nti M23 kye mwakoze kikyamu era mwe mututigomye ebbanga lyonna. Era olunaku olw'eggulo akabinja kano ka M23 kasobodde okuwambayo enkambi y'amajeemu amagye g'eggwanga erya Congo ne ligeddiza. Ekyenjawulo bwe bawambye balakiseemu amagye g'eggwanga erya Congo gagambye rekooti ffe tetugenda kufiira mbino ebyekisiru katukkirize, era abantu abo ne bakola ki ne bakkiriza oba amagye g'eggwanga erya Congo ne gakkiriza okwegatta ku kabinja ka M23 mu ggwanga eryo erya Congo. Eyo era ebyokulwanyisa ebyabadde mu balakisi eyo oba mu nkambi eyo ey'amagye byatwaliddwa. Kati ekirala ekisinga okubeera nga kyewuunyisa abantu mu lutalo luno olwa Congo kwe kubeera nga ate ebyokulwanyisa M23 byerina bipya, emmundu mpya, emizinga mipya, emmotoka balina zino eziri latest, ebyambalo bye bambadde si byabayeekera nti bikadde ebyambalo bipya. Kwegamba buli muntu ali kubeera nga yeebuuza n'okwongera okonfaminga ab'omu kibuga ekikulu ekya Kinshasa ebigambo byabwe nti walibanga waliwo abafujjirira omusimbi oba abavujjirira omusimbi akabinja kano aka M23 because akabinja kalabise nga kalina ebyuma bipya, emmundu ezikozesebwa mpya, ebikompola bipya, emmotoka ezivugibwa mpya models eziriko, amagye agali mu system nazo gezikozesa. So olunaku olw'eggulo emmundu yabadde etokota mu Goma, so n'olwaleero emmundu esiibye etokota era kigambibwa tekinnakakasibwa naye kigambibwa nti omuwendo gw'abantu 17 olunaku olwaleero be bafiiridde wakati mu mmundu ebadde eseka mu Goma. Anno ntera kuyitawo Boma munansonyiwa naye nga bakayita Goma akabuga ako kali kumpi ne ensalo za Uganda ne Congo. So abayite abava ekisolo ne muyingira Congo, I think Goma mugimanyi bulungi nnyo. So kakati emmundu yasese okukakana nga abantu 17 be bagambibwa oba be bateeberezebwa okubeera nti bafiiridde mu bintu bino, ate abantu abalala 3 be bateeberezebwa okubeera nti babuuseewo n'ebisago eby'amaanyi era nga baligenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi. Ekyewuunyisa oba ekyenjawulo amagye g'eggwanga erya Congo ge gagenda maaso n'okuba nga gakola ki nga gajjanjaba abakoseddwa wakati mu lutalo luno ng'emmundu ekola ki ng'emmundu eseka. Gavumenti ya Congo yo tennaba kubanga evaayo confirminga bulungi kufa kw'abano bonna, naye ate at least abalwadde yo ya confirminze nti basukka mu 3 era ne confirminga nti obujjanjabi bali kubufuna amagye ge gagezaako okubanga gakola ki nga gabawa obujjanjabi. So Uganda bayokyeza flaga zaffe, bayokyeza ekitebe kyaffe naye nga ekyatuleetedde okwokya ebintu byaffe kwe kubeera nti batuteebereza okuba nti tuyambako Rwanda nefandinga ki nefandinga M23 neryoka ekyunya bannansi bo bennyini abaki ab'omunda. Olunaku olw'eggulo pulezidenti w'eggwanga erya Congo yabadde alina okwogerako n'abantu oba yabadde alina okubeerayo ne press conference
oba non teba press conference yabadde alina okubeera ne press yabadde alina okwogera kigambo kiganye so yabadde alina okwogerako eri eggwanga olunaku olw'eggulo press address nete address nze eggwanga so n'olunaku olwaleero kigambibwa oba kibadde kikakasiddwa nti president alina okwogerako oba ku addressing eggwanga wabula tekisobose era ng'okuwambibwa kw'ekibuga Goma olunaku olw'eggulo kyavudde kubayeekera kuteebereza nti president yaliba agenda ku addressingira mu kitundu ekyo eggwanga erya Congo. So olunaku olwaleero president tasobodde kubanga ayogera kisuubirwa okubeera nti katasobodde olunaku olw'eggulo n'olwaleero enkya luyinza obutasuuka kubanga avaayo kuwa updates ku biki ebigenda maaso mu ggwanga okukakasa bannansi ba Democratic Republic of Congo oba anakkiriza okuteesa n'abayeekera ba M23 oba wakola obutaweera okulaba ng'emmundu esigala eseka abayeekera bano babafufuggaza ekifuba ku kifuba guno si gwe mulundi ogusoose M23 okubeera ng'ate egezaako okulumba eggwanga lino erya Congo because yo yennyini kabinja ka munda ka mu Congo mirundi mingi era nfunda nyingi ezengegezaako okuwamba ekibuga n'oggwanga lyonna okutwaliza wamu wabula buli bagezaako okubeera nga balumba bawunzise bafundikira bawambyeko ekibuga kimu ekimanyiddwa nga ekya Goma. So omulundi guno ab'omu Kinshasa ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Congo bagambye nti tukoya akamanyiro n'omuzannyo abantu bano aba M23 gwe baleeta mu ggwanga lyaffe erya Congo abatubuza emirembe emyaka gyonna mwetaaga mugende na bonna ababafandinga oba abafujjirira omusimbi ne mulyoka mutucunya beetaaga okubanga babonerezebwa y'ensonga lwaki bannansi abeekalakaasi ababadde batamye obuka basobodde okulumba embassies z'amawanga ag'enjawulo ne basobola okubanga ate baziteekera omuliro wabula obuzibidde olunaku olwaleero nga poliisi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekoze ekitaweera okusobola okulaba ng'estabilizinze embeera mu kibuga ekikulu Kinshasa era we tujjidde ku mpewo nga embeera eri mulaala abantu bonna basobodde okubanga baggyibwa ku nguudo bwe batyo ne baddayo ewaka waabwe. Tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka oba olunaku olw'enkya abeekalakaasi bano bagenda kubeera nga bakeera ku nguudo okubanga balaga obutali bumativu bwabwe ate era tekinnaba kubanga kitegeerekeka obanga gavumenti olunaku olw'enkya egenda kuvaayo esobola okubanga ewa bannansi essuubi obanga yakuteeseganya kituufu n'abayeekera bano aba M23 oba egenda kusigala nga eyimiridde ku magulu nga bawarrior efaafaagane n'abantu bano. Mukadde kano abantu bangi abanoonya obubudamu abagezaako okubanga badduka okwabulira eggwanga erya Democratic Republic of Congo and of course eggwanga Uganda nga liyita mu mwogezi waalyo ow'amagye avuddeyo n'abanga ategeeza nti ensonga zino abali kubanga bazeekenneenya bulungi nnyo n'okuteekawo facilities ez'enjawulo mu basooka okubanga beekebejjezaabo bonna abayinza okubanga baagala okuyingira eggwanga Uganda okunoonya obubudamu olw'obutatusiiga birwadde mukimanyi bulungi nti waliwo ekirwadde ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo kye batandyagadde kiyingira eggwanga lya Uganda era nga okusinziira ku magye ag'eggwanga Uganda gategeezezza nti gamaze dde okukola enteekateeka zonna ez'okurisivinga abantu bano singa baba baagala okufuna obubudamu mu ggwanga. Mujjukira nti Congo buli weefunamu obweraliikirivu mu nsonga z'ebyokwerinda bannansi bagezaako nnyo okuyingira eggwanga Uganda era bangi ku bantu baagala nnyo okubanga babudamizibwa wano. Bannange ndowooza sigenda kubanga ate nsukkakokko wano ye menu yaffe ey'olwaleero. Amawulire go olwaleero si mangi ndowooza tutambulireko awo amawulire gabuze byebyo Fifi da Queen ku menu yaffe ey'olwaleero Fifi da Queen tubadde tumulese kale kamubaweeyo mbwangu kakati Fifi da Queen where are you Fifi da Queen waliwo omuntu omu eyavuddeyo n'abanga ategeeza nti Fifi da Queen yamuwa akasente ke ng'ayagala kumutwala mu ggwanga ery'e Canada wabula receipt ekakasa sente ze yamuwaako teyamuweebwa era nti Fifi da Queen yamubuzaabuza. So Fifi da Queen alabikiddeko agambibwa ye ng'omuntu tannalabikirako naye agambibwa okuba nti waliwo abantu beyanyagako ssente nga basuubiza okubatwala emitala w'amayanja okubafunira emirimu oba oli awo bagende batetenkanyize ensawo zaabwe wabula kino
tekyasoboka kubaawo era abantu abo ne bavaayo ku mitimbagano kuno ne beekubira enduulu oba ne beekubira emiranga nga bagamba nti baagala Fifi the Queen akwate akasente akabaddize. Bangi ku bo bagamba bali mu mwaka mulamba bagenda mu mwaka gumu n'ekitundu. Fifi the Queen okuva lwe yakwata akasente kaabwe yabablockinga ku masimu gaabwe tagakwata, so ne balowooza nti oba oli awo bambi yabba bubbi ki, yabba bubbi kasente kaabwe. So waliwo omuntu omu avuddeyo n'ataka video clip ng'alaga nti Fifi the Queen yamuwa sente ze mu cash, Fifi n'agaana okumuwa receipt n'amubuzaabuza, wabula ye mu kusigaza obujulizi yasobola okurecordinga video clip eraga nti yawa Fifi the Queen ki, yamuwa akasente. So kati Fifi the Queen ye ng'omuntu officially tavangayo kutegeeza ggwanga what is going on or what is taking place. Kiki ekiriwo? Fifi yasirika. Fifi bw'alabikako abeera ku bibye birala nnyo byawukanira ddala ku ffe bye tukola ki, bye tubeera twagala ayogereko oba alowoozeeko. So ku menu yaffe ey'olwaleero abo nabo bali awo ababanja Fifi the Queen bangi. Ensonga ya Fifi sinnavaayo bawa exclusive yonna lwa nsonga nnyina byengattagatta. Fifi the Queen munnamawulire, Fifi the Queen mukyala mukozi, Fifi the Queen mukyala mwogezi. So Fifi the Queen bwemba nyina kye naamwogerako kinneetaagisa okusooka okutwala obudde nneme okuvaayo njogere bwogezi oba oli awo ebigambo enkya bye nnyinza okwekola ki okutunulamu ne ŋŋamba Fifi kino nga namwogeddeko kinene. So simuwolereza naye njagadde ne ku menu y'olwaleero abeereko. Mu kaseera kano byebyo bye nsobola okuba nga mbawa, tusinkane mu updates eziddako. Yes, nnyingi nange munzikirize ate nnoonya amawulire ag'enkya. Buli lunaku eno esho eggalawo olunaku tugiyita menu ya leero. Mu menu ya leero tukuweeramu amawulire gonna agabaddewo mu lunaku ne tukuwa ebirowoozo byaffe, tugasooka ne tugakuwa ate ne tumala ne tukuwa n'ebirowoozo byaffe ku mawulire ago, oba ne tukuwa facts zaffe ezo ze tuba tusobodde okufuna ku mawulire ago. Munaagamba osibamaze tusinkane mu updates ez'enkya. Musule bulungi bannange, mweraba.